mujjukira olunaku lw'abazira olwali saidi z'eggomba gye bayita Empenja. Waliwo veterani omwe w'amaanyi gwe bayita Meja Kiyengo. Yali w'amaanyi nnyo ku mulembe gw'Obote, yali akuba emmundu, yakuba ba Museveni abo. yabakuba ku Katonga awo, yabakuba buli wantu bonna. Era bw'oba oyagala episodes za Kiyengo genda okiteke mu YouTube zijja kujja. Waliwo abasajja bamanya babadde bamukolako gundi ez'enjawulo. Kiyengo bamusse. Museveni yasse Kiyengo yamussa atya. Museveni enzita gye yasseemu Kiyengo atuuka mu Heroes Day ey'omwaka guno agenda Empenja. Nga bwe yabayita ani yakuba mota. Nze munnange semanyi nze nasooka ku Shigani ziri ezaava ngwa Libya. Omunaddiini alyoka ajja agambe sebo olaba ebizibu bikutandise 2026 naye emmotoka yange etera okuwamba abantu yakaddiwa. Kale sebo nyambo ompe emmotoka tusobole okuwamba abaana bano. Mujjukira oyo omunaddiini. Olunaku olwo Kiyengo ajja yogeza ayogera ne Museveni mbu mulwadde simanyi talina ssente mwavu biki nga Museveni amugamba okay kolagana nono jangu olaba omusawo wange anzijanjaba akujjanjabe. Nga process zitandika Kiyengo olwagenze bamujjanjabye 3 days n'afa. Abantu ba Kiyengo tubasaasira olw'obulumi bwe buyitamu. Kiyengo waliyose. Mu abantu babasigadde olw'obulumi tubasaasira. Naye Kiyengo olw'obusiru bwe yaliyose. Okuva lwe wava mu magye n'omula obadde weebeezaawo. Kiki ekikutwala ozunge wa Museveni? Obadde manyi nti Museveni akwagala nnyo yamusse. Museveni anoonya ba veterani betwogera nabo abato naye mmwe bannaaye mmwe muddeeyo muzunge. Kiyengo waliyose. Naye ab'enganda abako n'ab'emikwano tubasaasidde. Kibi nnyo okuviirwako omuntu wamugu mubadde mwetaaga naye obusiru bwe bwamusse era omugenzi yafudde busiru.